Madam Shakula ebizibu mu ttaka bingi ddala era ndowooza gye gimu ku misango kye ndowooza ekyasinze okuba emingi mu kkooti za Uganda. Naye ekizibu ky'amataka kisobolera ddala bulungi nnyo okuggwaawo mu Uganda ne bifuuka lufumo naddala ng'abantu bagezezzaako okugoberera ku bintu bye ngenda okwogerako. Madam Shakula, ettaka ekizibu ddala ekyasinze okubeera eky'obulabe ennyo mu ttaka be bantu baffe abava mu bibuga, abava ebweru w'eggwanga, abava buli wamu ne bajja ne bagula ettaka. Ettaka baligula mu mbeera etali nnambulukufu. Kati nno babeera nga bano bannaffe bwe tusala estate n'oligula ng'abo benjogerako n'osanga nga n'abantu abayitiridde obungi bano be tutuuza ku zisayiti nga nabo bafunye ebizibu bye bimu ezo enkaayana ze ndaba ku TV ne ku social media wonna wendaba. Nandirowoozezza nti buli muntu yenna nga tonnaba kukola kintu kyonna ng'ogenda okugula ettaka omaze okulisiima balikulambuzza. Tova ku ttaka n'ovuga mmotoka n'oddayo mu kibuga wa looya oba mu ofiisi yonna okusasula. Nandirowoozezza nti wandikubyeko olubu lw'ekigere n'okomawo gwe wekka ng'omuntu ku nnyumba zino zonna ezeetoolodde wano. Sooka okomewo obuuze omu ku omu. Bw'onoobuuza abantu basatu nga bakuwa statement y'emu, vugako kilomita emu okuva wano. Kubanga bano bayinza okuba basasuddwa. Ngagga yazze n'abakolako n'abawaayo akasente. Ekyo kye tuyita okukola survey ng'omuntu okukuba survey. Ekyo kye tuyita olulimi lw'ettaka okukola survey. Naye ng'oli wekka tolina omuntu akuleese. Kubanga gwe ekyokutuuka mu ofiisi zino mwe tutuula mwe twewuubira gwe n'otuuka n'otunula ofiisi n'ogamba nti basobola kunziba tebajajingira muntu ku ofiisi mwatudde. Muntu asobola okuba nga ofiisi mwatudde tetegeerekeka naye nga kyatunda kituufu. So tojajingira muntu ku ofiisi mwatudde oba emmotoka gy'avuga. Era wanaaba waliwo enkaayana bajja kugamba eryo n'ettaka lirudde mu kkooti emyaka 10. Omuntu kasita owulira ekintu ekyo togula ttaka. Sooka onoonyereze ensonga za kkooti zaggwa. Wetuvaawo ensonga za kkooti zaggwa tulina kye tuwulira nti LC oba ba chairman ku nsonga y'amataka gano nga tugagula ba chairman tubakole tutya kuba beekobaana n'omugagga ne baba nga batunda mpewo naye ng'ate wewunye ye chairman atwala ekitundu. Chairman kituufu muntu mulungi nnyo ku ttaka era naffe tetutera kugula ttaka nga tetubeebuuzizzaako. Naye chairman tamala kye nakugambye omubbi w'ettaka bw'abajja ku ttaka asooka kwerosi bw'akwatagana ne chairman ng'omutima gwe munafunafu n'amuwa akasente n'amuwa ebbando ya miliyoni 5 abadde tagirina mu nnyumba ye asobola okuwa information enfu ku ttaka. Banneyiba ennyumba 10 ezeetoolodde ettaka tezisobola kuwa information enfu zonna era kubaako ennyumba 2 abalina omutima ogw'eddiini ne bakugamba naye ettaka eri wandirivuddeko si ttuufu. Naye bannaffe baagala nnyo ebyalayisi bano betuguza poloti. Ajja n'agamba njagala poloti okwetooloola wa Kampala wa Kiso. N'omubuuza olina ssente mmeka? N'agamba nnyina miliyoni 8. Miliyoni 8 tosobola kufuna poloti kwetooloola Kampala oba wa Kiso. Kizibu nnyo. Uganda weetuuse. Kano ne weesanga nti n'emisango gituuka ekiranga giflootinga mu kkooti omuntu azze ku ttaka kkooti mugiwa obuzibu bannange bannayuganda abali abatulaba wano ku Bukedde TV. Mbadde nsaba okubategeeza tukendeeze ku misango mu ggwanga egy'amataka n'okwetta nti gwe wennyini agenda okugula ettaka sooka topapa onoonyereze ssente emyaka 5 oyagala kuva mu bupangisa. Lwaki ofubutuka okugula ettaka ku speed olwokuba bagaye bagenda kulitwala lireke balitwale akasonga akakulemye kantu katono nnyo ka surveying katono savedda ku ground okole survey abasinga mwefuula toyina budde oba toyina budde kiwe time kubanga ojja gamba zebba Karara H Property Service olwokuba company sooka onoonyereze ssente zo wooziteeka otegeere.